إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولغانا ببتيبوة نبنيزا ببتيبوة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، olwali luno بإذن الله تبارك وتعالى tulina omusomo gwaffe gwe tutambulirako, oba tulina ensonga yaffe gye tutambulirako بإذن الله تبارك وتعالى ku lunaku olwaleero. هل يومك إسلامي أبفي olunaku lw'Olusiraamu؟ هل يومك إسلامي أبفي olunaku lw'Olusiraamu؟ ennaku zaffe ensiraamu zetuwangalamu, oba olunaku lwaffe kati ng'olwaleero lwetuwangaddemu abasiraamu bonna baluwangaddemu biidhinillahi tabaraka wataala. Mulimu abaluyingidde, mulimu abatannabaduyingira, mulimu abatajja dduyingira, wala hawla la quwwata illa billah, naye abaluyingidde. hal yawmuna hadha islamiyun, abaffe olunaku lwaffe luno lusiraamu? Mujjukire tutambulira kujjukira owekitiibwa Allah tabaraka wataala ku makya n'akawungeezi biidhinillahi tabaraka wataala. hal tuhafidhu ala adhkari sabahi wal masai, abaffe wekutte kukubeera ng'ojjukira Allah tabaraka wataala ku makya n'olweggulo. abaffe wekutte kukujjukira Allah subhanahu wataala mu buli ntambula z'obulamu bwo zonna. wekiwanga bwekitonga bwe kiri, alhamdulillah, yongera mubongeza maanyi, oli ku kituufu era oli ku mulamwa biidhinillahi tabaraka wataala ogw'obulamu bwo n'eddiini yo, obulamu bwo obwa buli lunaku. bw'obanga si bw'oli ng'obulamu bwo obwa buli lunaku temulimu kujjukira Allah tabaraka wataala, temulimu kubaako kaseera kufuna kujjukira Allah tabaraka wataala, oba movement sizo zonna temuli kujjukira Allah tabaraka wataala mu bulamu bwo, fa anta mayitun, mazima oli mufu. wa in kana otambula oli mulambo ogutambula. lwaki? omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, tekifaananyi kyoyo ajjukira Allah we tabaraka wataala n'oyo atajjukira Allah we tabaraka wataala kiringa omufu n'omulamu. Mukuru ntajjukira Allah tabaraka wataala ye mulamu, ate atajjukira Allah tabaraka wataala mufu. wa barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Dhikiri yaffe y'olwaleero gye tugenda okubeera nga tutunuulira insha Allah tabaraka wataala. mujjukire nti darusu yaffe yaggwa, twali tumalayo dhikiri yaffe gye twatandika luutu eyo. kati dhikiri ya luutu eno biidhinillahi tabaraka wataala min adhikari sabahi wal masa, mu adhikari zetukola ku makya n'olweggulo. mwana wattu dhikiri eno nkulu nnyo gye tugendako, era nga eteekeddwa okubeera nga etegerekeka biidhinillahi tabaraka wataala, era tugiteeke mu nkola mu kugikozesa ebbanga lyonna. dhikiri eno egamba nti Allahumma alima alghaibi washahada fatira as-samawati wal ardi rabba kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi wa sharakihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslimin. dhikiri jetugenda okubeera nga tutunuulira insha Allah tabaraka wa taala. dhikiri eyo eri mu hadithi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam, hadithi ng'erimu sunan at-Tirmidhi era ng'erimu sunan Abi Dawuda biidhnillahi tabaraka wa taala, hadithi nga ya Abu Bakarin as-Siddiq radiyallahu anhu. hadithi ya Abu Bakarin as-Siddiq radiyallahu anhu. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, musuni mukwatana jija, alhamdulillah mpozigwe.
naam ntandise biidhnillahi tabaraka wa taala kakati tuli twakuma pozi ku party ki okay ntikiberedde nompereze ku WhatsApp inshallah tabaraka wa taala. Assalamu alaikum. Naam barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Tuwade tugamba nti dhikri eno oba edduwa eno biidhnillahi tabaraka wa taala eri musnad at-Tirmidhi ne musnad Abi Dawud hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu ngagamba nti Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu yagamba Mbaka sallallahu alaihi wasallam gamugamba nti ya Rasulullah hadithi ya Abu Bakr as-Siddiq layenga Abu Hurairah yatusaka mawulire gano biidhnillahi tabaraka wa taala ila yatusaka birungi bino. Abu Bakr yagamba Abu Hurairah radhiyallahu anhu agamba nti qala Abu Bakr Abu Hurairah agamba nti Abu Bakr yagamba radhiyallahu anhuma agamba nti ya Rasulullah owangu mbaka wa Allah tabaraka wa taala murni bi shay'in nkusaba ondagireyo ekintu oba mbulirayo ekintu nsomesayo ekintu aquluhu nga nkyogera idha asbahtu bwembanga mbukeseza wa idha amsaytu era bwembanga mbuwungezeza. Qala ombaka mugamba sallallahu alaihi wasallam tiqul gamba Allahumma قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال بكى مجامبا انت قله ebigambo byo byogere idha asbahta bobanga obukeseza wa idha amsayta era bobanga obungezeza wa idha akhadhta madja'aka ne bobanga ogenda kwebaka ebigambo bino byogere. Amakuru nti dhikri eno tugisoma emirundi 3 mu lunaku la hawla wala quwwata illa billah ekyo ndo kiraga bukulu bwayo tugisoma ebirundi 3 mu buli lunaku kubanga Mbaka sallallahu alaihi wasallam agamba Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu amgamba nti qulhu ebigambo ebyo dhikri eyo edduwa eyo ebigambo ebyo bisome idha asbahta bobanga Allah bukeseza ngokyali mulamu woli ngobukeseza wa idha amsayta era Allah singa buongeza nobuongeza nga woli wa idha akhadha madja'aka ite bisome nga ogenda kwebaka. Amakuru nti zezimu kwa dhikari zetusoma nga tugenda okwebaka zezimu kwa dhikari zetusoma nga tugenda okwebaka biidhnillahi tabaraka wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Amakuru agokunguru amangungu agokunguru nga tutunayingira mu kutematema obogamba nti Allahumma alimal ghaibi wash-shahada ay Allah tabaraka wa taala gwe amanyi ebyekwese n'ebirabwako fatira samawati wal ardi gwe watonde eggulu n'ensi rabba kulli shay'in eranga gwe mulezi wa buli kintu kyonna wa malikahu era gwe mufuzi wakyo. Ashhadu nkakasiza ddala okuviira ku ntumo y'omutima gwange era nga njatula n'olulimi lwange alla ilaha illa anta tiwali asinzibwa mu butuufu okujjako gwe Allah tabaraka wa taala. A'udhu bika min sharri nafsi ay Allah azza wa jalla nekingiriza ne ogoma gyoli nkusaba mponye obubi bw'omwoyo gwange obubi bw'omutima gwange wa min sharri shaitani wa shirkihi era nkusaba mponye obubi bwa shaitani omponye n'obubi bwebyo byakowola nga akowola abantu okudda gye biri amakulu okugatta ku Allah tabaraka wa taala n'okukola amazambi. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an era Allah nkusaba omponye okubeera nga ntuusa ku mwoyo gwange ebibi au ajurrahu ila muslimin obanga ebibi ebyo mbisika oba mbitwalira omusiraamu yenna. Yegalinga amakulu ag'okungulungulu biidhnillahi tabaraka wa taala goyinza okutwala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tutegedde biidhnillahi tabaraka wa taala hadithi jeva na biki ebijikwatako nani ajogera hadithi na kinaki wa hakadha biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam qawluhu ajikama chombaka sallallahu alaihi wasallam alimal ghaibi Allahumma alimal ghaibi wash-shahada. Mukuru tutegeeza mu Arabu kutubula nti Allahumma tutegeeza nti okola Allah tabaraka wa taala nti ya alimal ghaibi ya alimal ghaibi owange gwe Allah azza wa jalla amanye ebyekwese iranga soko kuberanga asologama nti Allahumma anta alimul ghaibi wash-shahada timazima ay Allah tabaraka taala anta alimul ghaibi wash-shahada gwe amanyi gwe mumanyi bwebyekwese nebye birabikako gwe mumanyi bwebye byetutalabako nebye byetulabako. Kati wal ghaibu ekigambo al ghaibu ebyekwese kirina makulu agawerako billahi tabaraka wa taala.
ekigambo kitegeeza al-ma'dum kitegeeza ekintu ekitaliwo wa shahada ate ebintu ebirabwako kitegeeza al-mawjud ebintu ebiriwo al-mudrak ebisobola okulabibwa kaannahu yushahiduhu nga olinga akiraba ekintu nga wekiri al-ghaib al-ma'dum ebitaliwo wa shahada ate ebiriwo al-mawjud ate ash-shahada byetobako al-mawjud ebiriwo billahi tabaraka wa taala waqila ila mulimuna makuru amala ku kigambo al-ghaib ebitaliwo ekigambo nti al-ghaib ma ghaba 'anil ibad byebyo ebitalabika kubaddu nga tebabiraba ghaba nga byababulako banga tebabiraba banga tebasobola kubeera nga babiraba wa shahada ma shahaduhu ate nebiriwo by'abantu byebalaba ebiriwo ngere embeera eza bulijjo waqila era ekigambo al-ghaib kitegeeza asirri ebyama ebintu ebyekusifu ebyekyama wa shahada ate al-alaniya ebintu ebiri kungulu ebirabika amakuru nti Allahumma alima sirra wa shahada ay Allah gwe mumanyi webyekwese gwe mumanyi webyama gwe mumanyi webyekusifu wa shahada nebyo ebiri kungulu waqila era kigambibwa nti al-ghaib ekigambo al-ghaib ebitalabikako al-akhirah ya akhira unakuno nti ay Allah tabaraka taala alima al-akhirah gwamanyi akhira egenda kubeera etyabyo ndebigere ko gwo bimanyi kwa fete tubimanyi tutubirangako wa shahada ad-dunya ate nebyo bitulabako amakuru nti ad-dunya ti Allahumma alima al-akhirah wa ad-dunya ti gwo mumanyi wa akhira ate ne-dunya وقيل إلى تجامب الشهادة أنت عالم الغيب والشهادة أي عالم ما كان وما يكون تسمى در الله تبارك وتعالى أمني بيبياريو نبي بيريو نبي بيجندا أكويراغا بيبيراو بإذن الله تبارك وتعالى تجامب اللهم عالم الغيب والشهادة وبارك الله فيكم جزاكم الله خير أنا أقول أنت الله تبارك وتعالى amanyi obwiro kowola ngomukowola Allah amanyi byetutalabako byetutamanyi byetutalowooza nganako ate wa shahada nabi byetumanyi bitono byetulagana abatuyigirizana bitubimanyi kati ye mumanyi wabyo Allah tabaraka wa taala ogenda maaso ngokuwa fatira samawati wal ardi abakulu nti Allah tabaraka wa taala khaliq as-samawati wal ardi خالق السماوات والأرض أي كويت جنبه فطرة تجيزة إذا بدأ وخلق سينغو موتو أتاندك كنتو تشتون ددوا نتاندك وو فطرة كت الله تبارك وتعالى مكورة جاي فاطرة السماوات والأرض أما كله خالق السماوات والأرض مزمد الله ي متونزي ويقولونسي يتوندا يقولونسي تبارك وتعالى إنام كتو جنا مسنو مكورة الله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه بس أي ترجموا لزي wabuli kintu kyonna era gwe mufuzi wacho amakuru oboko waranti ya rabb kulli shay'in wa malika oboko ti ay Allah azza wa jalla gwe mulezi wabuli kintu kyonna era gwe mufuzi wacho oba anta rabb kulli shay'in wa malika gwe mulezi wabuli kintu kyonna era gwe mufuzi wacho kati awunga tonna bakusaba byosaba nolangirira olabo ososo okusuta Allah tabaraka wa taala mu dhikiri eno enene enkuru eyetakiso mutu kubeera nga ayiga etetakiso wale mutu anga akwata kito kubeera mutu nga akatobokeddwa akakubeera mu nsawo buli kumachano olwegulo ng'ogisoma ng'ogenda kuba kanogisoma n'ogikwata kati otandika ogamba nti ashhadu nkakasiza ddala okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwange alla ilaha tibazima ddala tiwali asinzibwa mu butuufu ekigambo kyo bw'okyogera buliyo muli n'essanyu buliyo muli essanyu kwegamba omuntu ng'olangirira tawhidi ng'olangirira aqida olangirira ekikuli mu mutima nti tewali asinzibwa mu butuufu ng'okijjira ddala ku ntobo y'omutima gwo ng'okakasa ddala n'olulimi lwo tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah tabaraka wa taala bannange tekisanyusa muli bwe bokyogera gwe muli towuliranga muli essanyu n'omutima nga kutebenkedde no obeera ojja buli kyonna kasasiro yenna asinzibwa min dunillah mu kifo kya Allah tabaraka wa taala n'onywezawo okusinzibwa kwa Allah nga kivudde mu gwe nga ddala okikakasa kibiira ddala ku ntobo y'omutima gwo tolabanga obeera mu ssanyu toberango obera weyagala toberango obera mulirango ewa Allah azza wa jalla mbutufu kisaana kumusaba kuberango olongose kigambo ekyo kyoyogera kiberenga ddala okyogerera ddala min samimi qalbika kuvira ddala ku ntobo ya mutima gwo lillahi azza wa jalla nga okyogera ku Allah tabaraka wa taala muttabi'an li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ngo okyogera kugobera mubaka alayhi salatu wassalam la hawla wala quwwata illa billah bigambo bikuru bigambo binene byetagiso kuberanga bituyingira mu mitima ashhadu okakasa ddala kuvira ddala ku ntobo y'omutima gwo ti ay Allah nkakasa kuvira ddala ku ntobo y'omutima gwange era nga nkakasa n'olulimi lwange nti tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako gwe Allah tabaraka wa taala
kati otandika okuteekawo ensonga zo omaze okukakasa Allah tabaraka wa ta'ala omaze omusuuta omaze kubeera nga omuwa ekitiibwa ekyawaggulu kati oteekawo ensonga zo omugamba nti a'udhu bika ay Allah azza wa jalla nkusaba omponye neogoma gy'oli omponye min sharri nafsi omponyeze ddala obubi bw'omwoyo gwange omponyeze ddala obubi bw'omwoyo gwange Allahu akbar lillahi alhamdu omponyeze ddala obubi bw'omwoyo gwange asharihu agamba annyonnyola ebigambo bino ebyomubaka salasala agamba nti innama sta'adha birabbihi min sharri nafsi mazima ddala omubaka sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah azza wa jalla amuwonye obubi bw'omwoyo oba omubi bw'omutima li anna nafsa kulwokubanga omutima oba omwoyo ammaratun bisu mwana wattu gulagira okukola ebibi mayalatun ila shahawati walladhati alfaniya gugendera nnyo oba gwekubira nnyo kubya obwagazi n'ebyobuwomerevu ebigenda okuggwaawo enkya ne guleka mwana wattu ebigenda okugasa yauma alqiyama barakallahu fikum wa jazakum allahu khairan kakati ekigambo nafsi kirina amakulu agawerako naye wano ekigenderwamu wano amakulu nti omutima guno bw'omwoyo guno omwoyo mwe mukuŋŋaanira buli kintu kyonna ebyobwagazi ebibi okunyiiga okwagaliza buli kimu kyonna kikuŋŋaanira mu mutima guno omuddu gwalina wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kati wa min sharri nafsi omubaka sallallahu alaihi wasallam edduwa eno atulaga nti ye yali yeeyogoma era ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwonye obubi bw'omwoyo gwe alayhi salatu wassalam obubi bw'omutima gwe lenga wa amma nafsu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam famajbulatun ala alkhairi ate nga tukimanyi nti omutima gwa nabbi oba omwoyo gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla yagubumbira yagutondera mwana wattu ku kukola bulungi era ne shaitani nabbi gye yatugamba sallallahu alaihi wasallam ati munno buli muntu agirina eyiye natugamba nti Allah azza wa jalla yamusaasira eyiye n'abeera nga agikola ki eyiye n'abeera nga yasiramuka era emulagira kukola birungi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala ate nga tukimanyi ti omwoyo mwana wattu gukola ki gulagira okukola ebibi naye ate lwaki omubaka sallallahu kubanga Allah yagamba tabaraka wa ta'ala ng'ayogera ku myoyo kugera nga gukola bubi Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim bakitegereka barakallahu fikum jazakumullahu khairan timazima ddala setukuza mwoyo gwange sikola ki setukuza mwoyo gwange inna an-nafsa la'ammaratun bisu bazima mwoyo gulagira okukola ebiki gulagira okukola ebibi illa ma rahima rabbi okujjako nga Allah tabaraka wa ta'ala akusasidde omuddu nobeera nga okola birungi inna rabbi ghafurur rahim mazima Allah tabaraka wa ta'ala musonyi ate musasizi suratu Yusuf aya ya 5:3 mujjukira ekyafo kya Yusufu ekyomukyalo oli yali agezako okwetukuza okubeera nga kentino yeke nnyini si yagala Yusufu mu mwoyo gwe naye agenda okulaba nga mutuufu ensonga zimuyinze n'agamba nti wama ubarri'u nafsi mutuufu omwoyo gwange sigukola ki sibeera nga ngutukuza nti sobola kukola bibi lwaki kubanga omwoyo mutima gulagira okukola bubi wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati ekyo njagadde kulaga bulala nti omutima gukola oba omwoyo gulagira okukola bibi naye ate omubaka sallallahu alaihi wasallam ekimanyikiddwa era nga gembaza mbeera nga tawhid era nga yaqida era nga bwe busiramu ti omubaka sallallahu alaihi wasallam omutima gwe mutma'inna mutima gwo mutebenkevu jejimu ku mitima Allah tabaraka taala yagamba nti mutma'inna nga Allah yagamba nti ya ayuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair kati omutima gwa nabbi ogwa nabbi sallallahu alaihi wasallam mutma'inna mutebenkevu omutebenkevu gwe mutume emitima oba emyoyo gino oba emitima gino gyawulamu emiteeko esatu waliwo nafsul ammara nafsul lawama ne nafsul mutma'inna ogulagira okukola ebibi ogukunenya ng'okoze ekibi ate n'ogwo oguli mutma'inna ku Allah waago tabaraka nga tegukola kibi kati
gwe mutima oba gwe mwoyo gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Kati ate bwe kibanga bwe kityo kijja kitya fa kaifa yutasawwaru minha sharr hatta ista'adha min sharriha, kijja kityo kubeeranga ddala omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe kibanga omwoyo gwe mutukuvu era tegusobola kukola bibi era nga mutebenkevu, kijja kityo kubeeranga omubaka sallallahu alaihi wasallam yasaba Allah azza wa jalla amonye obubi bwagwo. Tuyinza okugamba biidhina tabaraka taala balamba babanyonnyola ensonga eyo kubanga ezo kujjanga shubha. Tubekibanga omutima gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam omwoyo gwe guli mutuma inna mutebenkevu tegukola bibi, ate lwaki yasaba Allah azza wa jalla abeerenga amuwonye obubi bwagwo. Tugamba ekisooka biidhina tabaraka taala ti rubbama omubaka sallallahu alaihi wasallam yali asaba Allah tabaraka taala abeerenga amunywerezaawo n'okubeera nga kugenda mu maaso. Almuradu minhu addawam wathabatu ala ma hiya alaihi, kwe kubeera nga Allah tabaraka taala amuwangaliza ku mbeera eyo n'okumunywereza ku mbeera eyo ey'okugenda nga omutima gwe guli mutuma inna. Barakallahu. Aw oba tuyinza okugamba nti ekyagenderamu تعليم الأمة وإرشادهم إلى طريق الدعاء وهو الأظهر. أجمع تيجاندرا مبكر صلى الله عليه وسلم كتيجريزا الدوينو nga achezako yeke nyini kutuyigiriza abayira yali ayigiriza basilamu ta'limul umma yali asomesa basilamu biidhnillahi tabaraka wa taala nakubolo ngamya eri ekkubo ly'okusaba Allah tabaraka wa taala bwe tutyo atuwonye ensonga ezo era nga kyekigambo kirabikanga kyekiri awula oba kyekiri azharu okuvunula ensonga ya baka sallallahu alaihi wasallam gamba nti wa min sharri nafsi ay Allah mponye obubi bw'omutima gwange. Amakulu nti ombaka sallallahu alaihi wasallam yali atusomesa ffe. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wakitegerekesa buluganda enam kati asaba Allah tabaraka taala wa min sharri shaitan wa shirkihi, erango saba Allah tabaraka taala kunye shaitani akunye ubiwa shaitani ne shirikiwe kubanga sharri shaitan ekigambo shaitan tutegera olwaliro mukitegera olwaliro ash-shaitan ismu lil iblis wa ismu li iblis min shatana idha ba'uda, linya lya shaitani iblisa bajita shaitan iblis la'natullahi alayhi iblis bajita shaitan lwaki kigambo kiva mu shatana yani idha ba'uda kiva mu kuberanga kukwesamba sumiya bihi shaitan yatunibwa shaitan wa iblis yatunibwa shaitan li'annahu ba'uda min ar-rahma makuruntu yabeera wala nnyo ne yesamba okusasira kwa Allah tabaraka wa taala. Atubala tugamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim nga wekindiza Allah tabaraka wa taala akonye shaitani yakolimirwa amakuru nti okolimirwa okwo kwe kubeera nga yava mu kusasira kwa Allah tabaraka wa taala kyekigambo shatana. Tuba mugambo shatana ay ba'uda nti kubeera wala nnyo kwesamba yesamba okusasira kwa Allah tabaraka wa taala. Kati Allah omusaba akuwonye sharra shaitan akuwonye obubi bwa shaitani wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan wa shirkihi akuwonye ne shirki wa shaitan. Shirku shaitan yurwa hadha ala wajhain, ekigambo kino kijja emirundi ebiri oba kyogerebwa emirundi ebiri. Waliwo ahaduhuma ekisooka shirkahu bikasri shin wa sukuni ra, shirkahu nga shini eriko kasira ate nga ra eriko sukun shirkahu nga kitegeeza ma yad'u lahu shaitan, ebyo shaitani byekowoola nabyo oba byekowoola gyeri ng'okugatta kwa Allah tabaraka wa taala, ng'okubuzaabuza abantu, ng'okukoola eri bid'a, ng'okukoola eri wahakatha. Kigambo shirk okugatta kwa Allah tabaraka wa taala mukulu nti ebyo shaitani byekowoola ng'etwala abantu gyebiri ebibi okugatta kwa Allah tabaraka wa taala okubuzaabuza abantu naki wahakatha. Kigambo wa min sharri shaitan wa shirkihi omponye n'obubi bwa shaitan n'okugatta kwa Allah kwekowoola ng'ekowoola abaddu eri okugatta ko Allah tabaraka wa taala. Amakulu agokubiri oba ekigambo ekyokubiri kijja mu ngeri ti washarakihi min sharri shaitan washarakihi nga ratu jitaddeko fataha shini ya fataha nirra ya fataha washarakihi walutubadde tugamba nti shini ya kasira nirra ya sukun washirkihi ne wano washarakihi ekitegeezebwa nti habailu shaitan wa maswaiduhu, kitegeeza nti obasaba Allah tabaraka wa taala akonye shaitani obibwa shaitani ne emitego gya shaitani giyateekawo okutegeramu abantu okubasuula mu bubi n'okubabuzaabuza. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Enam
Jikamo chombaka sallallahu alaihi wasallam jamati wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurrahu ila nafsi. Abakunu tusaba Allah tabaraka taala akuonye okubeeranga otuusa ku mwoyo gwo obubi and aktasib obukubeeranga ononya nokola notuusa ku mubiri gwo oba ku mwoyo gwo n'ogutuusako obubi ekyobeera okisaba Allah tabaraka taala beerenga akikuwonya biidhnihi tabaraka wa taala wa au ajurrahu ila muslimin au ba okubeeranga oddira ebibi n'obiza eri omusiraamu n'obitwala eri omusiraamu oba n'otuusa abasiraamu ku bibi byonna oba osaba Allah subhanahu wa taala akuwonye okubeeranga otuusa omusiraamu ku bibi bwonna oba okwetuusaako obubi gwe kennyini n'okubutuusa ku musiraamu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan yadhikiri yaffe biidhnillahi subhanahu wa taala gye tubaddenga tutambulirako olwaleero. Ebigambo ebyo bikulu tubyogera ku makya tubyogera olweggulo amakulu nti min adhkari sabahi wal masa ku mudhikiri mu adhkari zitukola ku makya n'olweggulo akira mwana watu bwe tutone tubyogera nga tugenda okwebaka biidhnillahi tabaraka taala kulwokubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba Abu Bakarin as-Siddiq radiyallahu anhu okubeeranga nti abyogere bugamba nti kulhu idha asbahta wa idha amsayta wa idha akhadhta mabja'aka beranga obyogera ku makya n'olweggulo amakulu nti byogere ka adhkari sabah kuba ka dhikirin min adhkari sabah wal masa beranga obyogeranga dhikiri zo ku makya n'olweggulo biidhnillah ate era byogere ng'ogenda okwebaka biidhnillah tabaraka taala amakulu nti wa barakallahu fikum ebigambo ebyo mwana wattu tubyogera era bikulu nnyo mirundi egyesatu ng'osaba Allah azza wa jalla akuwonye ensibuko y'ebibi ey'emirundi ebiri masdarai ashar ensibuko y'ebibi ey'emirundi ebiri byebiriwa ashaitan wa nafs osaba Allah tabaraka taala akuwonye shaitani mwana wattu n'omwoyo n'omutima ogulagira okola obubi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam.